ndi musajja wa Katonda ddala. Wakana kiriza naye wakana at your own risk. Nvuma at your own risk. Nonya page, nonya following, nonya likes at your own risk. Siri wa Chibogwe. Ekanisa ya feno okuvale yatani ko yinzo gama mu Uganda eri mweji emu chena vansala wone ngama nenedda ndoza tuba wadde grace period yemala kakati batani ko kulaba nge binnya bye basima bijjula mu emirambo kyabwe pastor watufunye bubi pastor togeza nogira ekibuzo kyange kiri nti pastor bulijjo abantu bakolera video ezifaanana bwe zityo pastor negwozadde kkubira engoma n'ozina. I'm not here to insult you pastor. No, I respect you, but pastor ebigambo ebikuvaamu you are exemplary, so example tekola pastor. Abantu abakutunuulidde bangi, abantu abakulaba bangi, endigazo pastor tetuli wano kukukakkanya, tetuli wano kuteeka wansi, tetuli wano kuswaza, tetuli wano kumonkinga. We are not here to monk you pastor. Omulungi abiita pastor labayo mu mutima mulungi pastor togeza n'ogira kubanga message zenfunako obufunyi bantu mmwe, message zenfuna pastor as you said that at your own risk. This is my own risk, but pastor togeza n'ogira according to the message that I'm receiving. I don't know if you are aware of these messages or it is just your ships. Pastor mulungi abiita tukusaamu ekitiibwa n'obwakabaka bwo obwekkanani. Pastor oli exemplary. Okiwulidde ekintu ekyo? Omuntu agenda ku makya n'akyuka. Pastor okuva ddoza wejja weekola obumojjogoli, obujjololo, obupintitinti, bwe weekola obujjogoli. Pastor nga tetukugambako. Nga twakimanya ne tugamba pastor waffe sometimes abeera comedian. But pastor, this is gone beyond. This is no longer comedy. Tubadde tumanye nti pastor oyo oyo aseso yalina comedy. Pastor nga tetukulinaako buzibu. We've never been monking you. Tubadde tetukumonkinga. Naye pastor obuzibu wavudde saala kkirizagana gye wasabye embi. Pastor ebigambo bye wagambye endiga bibi. Tukkirize tugaane pastor ebigambo byabadde bikyafu. Pastor ebigambo byakufulumyamu byabadde bikyafu. Byabadde tebiwoomya nnakabululu. Ngera tebiwa maanyi ku pastor. Bana omusana gunjokya. Nga tebiwa maanyi ku pastor. Pastor, bujango otandike kubuulira njiri. You are so abusive. Oba lwe luzungu olutuufu. I don't want to use English. Pastor ovuma basumba bano. Pastor ovuma Kyagulanyi. Tobeeranga kawo pastor n'otavuma Kyagulanyi. Ovumye Bobby okuva Kanyugulu paka Kajuguli. Okuva ku Namutinki paka ku Semutinki. Ovuma Kyagulanyi. Omuntu waba yalinga munange mukyamu. Pastor olina ebifaananyi by'ebibi nga twabiraba wano. Pastor don't take it personal. Pastor olina ebifaananyi by'ebibi gye watandikira. Pastor fenga tetukuvuma gye watandikira. We love you as you are. Nga tetukuvuma pastor gye watandikira. Ne pastor ovumye Bobby okuva gye yatandikira. Omuntu yakyuka. Embeera eri yagivaamu pastor. Let's appreciate. Ate pastor nekino kankikubuulireko omulungi wange abiita. Pastor nkwagala nnyo kankubuulire kino. Bannaye pastor togeza n'ongira. Okay. Omulungi wange pastor abiita. You can be Museveni's friend without abusing anybody. You can be, trust me. You can be. You can kusumba ndiga. And you preach. For us, we can bring the money. Tola abantu bakubanja Pentagon. Never mukwano. Eyo tebitulia. We can bring a lot of money mukwano. We can kusonda money. Leave alone that. Nga toze mwe bibya kuvuma Bobi Wine. Oshitegeera. Kale okyokuvuma Bobi Wine twabadde tukale kyo tugenze nga tukimanyira, you know, cause netumanya that pastor sometimes is a comedian, ayagala nnyo comedy, ne tukireka ovumye basumba banno okoze bena byokoze ne tubireka. Niye pastor nkibuuza pastor kutusabira kufa was necessary. Emirambo tegivanga mu nyumba zaabwe. Pastor, go back and listen to that statement. Really you thinking ko emirambo tegivanga mu nyumba zaabwe.
that giving the chiwebwayo. And let me tell you this, Pastor. I wonder. Okay. Let me tell you this, Pastor. Olaba abantu abali mu church yo, Pastor. Abatude abali mu church ye Kanani. Baganda bafe. Kakati bosabe mirambo ne jife no nga okitegera. Baganda baba bana bali ku kyeyo. Bamama baba bana bali ku kyeyo. Bakojja baba bana bali ku kyeyo. So Pastor, mikwano gy'aba abaana abali ku kyeyo. Pastor Sala yabadembi. Kiriza Gana yabadembi. No. Tetuli kugamba nti no, Pastor, we are mocking you. I don't want anybody who monk my pastor. But Pastor Sarah yabadembi. Trust me, it was bad prayer and it wasn't necessary, really. Bwebanga wabadde wanyize wandi kutera ogenda mukasenge n'ogamba Mukama Katonda oyo Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'omugamba Mukama omuntu onakoze bwati ne bwati eyo. Naye Pastor, the moment you are exemplary, there are some things that you have to mundeyo ngabantu tebakola kye ngabantu tebamanyi oshegera. Pastor, the moment nti okijja yatoli exemplary mukwano kyatwokyeza, Pastor, we had to come back and bring the fire back. Oshitegedde naye nga se mutima we will love you. Who said that you no longer love Pastor? Ani akyogerako nti tayagala Pastor? Taliwo. Pastor, we love you but mukwano oshitegera kozi Pastor togeza nongira togeza nongira kozi warning nabufunye naye se mutima mulungi togira togeza nongira tugenda bera ba mukwano nziramu nzija mutyachi kuleta sente za Pentagon ne Pastor togira ate Pentagon tetuginywedde waliwo akyabanjayo bannange akasajja bakazanyanga ani akalengedde bannange kabawunzise mu ngeri y'ekikugu ennyo kakati wabeewo eddoboozi eriddamu okufuluma nti libanja Pentagon yeyo gye bagabudde muginyweredde wamu ekibuzeeko gwe mubiri gwa Yesu ekyokunywa kireese evinyo kireese naye omubiri gwaye ekibadde kyetaagisa okusikka ennyo ekinyowe nti kakati waddewo omuntu omu ayasama ekintu kimu tobanja Pentagon yeyo Pentagon Pentagon we oginywedde olokole abayimbi nga bwe baalya kiruddu olokole naawe Pentagon osase oginywe ennyumba ya Katonda ennyumba ya Mukama ereme kuzimbibwa Katonda asigale bweru mu mulokole mulokole kulosazeewo Katonda asule bweru ennyumba mulokole osazeewo Katonda asule bweru okkiriza okunywa ennyumba ya Mukama mulokole ekirooto ky'osondedde obumbi n'obuwumbi okumala emyaka 10 ddamba osazeewo kinywemu soda bannange
akasajja kabamazeeyo tewakyali akyabanja tuwulire omusirusiru yenna addamu okubanja Pentagon mbusimanya nasonda bakubuuza tewanywa soda bw'oba tewanywa ku lunaku olwo nga tuddisa abantu ssente zaabwe za Pentagon wali ludda kubanga twazibaddiza mu soda bw'ow'e Bulaaya yeggwagulidde bano abali ku gulawundi abataasobola kusonda abaavu kakati wali obadde ojjawo okusinziira gwe ku kyowulira kye wasonda osobola okugjawo obucupa 3 oba obucupa 4 bw'ataasonderako ddala osobola okugjawo kamu bw'abadde yasonda ekitono nga naawe owulira wasonda kitono era naawe osobola okugjawo ekitono naye bano abataasonderako ddala be baasasulirwa ab'e Bulaaya abaaziweereza ku akawundi yalireese ekimotoka ne twesenerako bwesenezi n'emyaka 10 tusondera soda emyaka 10 emyaka gino 10 tubadde tusondera soda atekeekaza at least yali tuteereddeko ekikeeki Pentagon ne tuginywa nga bwe tugirya kikeeki kya 5 waakiri buli gwe bakwasa akacupa ka soda ati bakuweereko kikeeki Katonda n'asula ebweru ng'ennyumba ye tugiridde we tunywa ati yatugamba mulye munywe naye buli muntu eyakulira e Masaka mugendeko mpola buli muntu eyakulira e Masaka mugendeko mpola Sifudu Ligaga Stalin yali asibuka Masaka Mpuuga aba Masaka nono Bujingo yakulira Masaka Lwasa we Masaka omuntu we Masaka izokutuuza ku sigiri n'akugamba ennyogoga mugendeko Wakosajja okubanyizo atonisa soda tuzisondedde emyaka 10 yadde okutuweerako ekikeeki abanna Masaka akasajja kaali kasaana kusenyaani akalengedde kano akasajja Bujingo kaali kalina kuzanyaani akalengedde mu mutuufu kaali kalina kuzanyaani akalengedde